SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Chanaku nnyo chanaku ddala era nga wenna awagira Spice Diana olina okuba nti omunakuwalirako omusango gwe yaguddeko oba oliawo si mutono. According to Capital FM, ewandise bweti police at Katwe has summoned unknown singer Spice Diana aka Namkwaya Hajara over the murder of a 27-year-old casual laborer who was beaten badly in her home. Later died at Mulago Hospital. Police says that on 30th July 2022, the victim Munsamba Henry climbed a wall fence at the home of Spice Diana musician with intention to steal. Was arrested, beaten up by the mob, and later died at the hospital. Ayitiddwa omusango police gwevunana Spice Diana gwakutta muntu kitoweza omuvuka amanyikiddwa nga Nsamba yagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo alinnya ekikomera kya Spice Diana nabwe kinakubwa paka kumuta. Police egamba nti Spice Diana oboolyawo yamuse tulina kuba tubitunuulira n'ensonga nateguna kutunuulira ye mukyala mukulu amanyikiddwa nga Zara Toto eyagenze mu maaso n'okuba nti agaana okuba nti akulisa mukwano gwe amanyikiddwa nga Natalia Ozi okuba nti okuzaala olutalo ky'azaala lwe balina na Natalia tugenda kuba nti tubitunuulira mpola mpola naye ekisinga obukulu kwe kuba nti mwekuumidde wano okusobola okuba nti munagatambula mu ggwanga lyattu Uganda n'ensi yonna yonna bampita Ntambi Jimuso n'amalundi Kiboya Maxud Jomedi in Uganda omukutu gwa Uganda Mukamooli genda maaso n'okuba nti liking a video eno osobola okuba nti otambula naffe liking abambi video eno like yo ya magezi nnyo y'amaanyi nnyo era erina kyeyamba kinene nnyo ngenda kusaba ogenda maaso n'okuba nti liking tusobola okuba nti tutambula ffenna bampita Ntambi Jimuso byebyo agakagwawo Spice Diana nabwe kityo polisi y'ekatwe egenze mu maaso n'okuba nti emuyita okusobola okuba nti abitebya olw'omuvubuka yagenze mu maaso n'okuba nti attibwa mu luggya lwabwe mpola mpola. Spice Diana nabwe kityo omuvubuka Henry yabadde yagezaako okuba nti oboolyawo alinnya ekikomera kye ne bamugwako ne bamukuba paka kumutta mpola mpola era nga oboolyawo omusango guno gwasobodde okuba nti gutwalibwa ku poliisi. Abasinga bagamba nti Spice Diana lwaki yakoze kino ekintu bwe kiti mpola mpola. Tujjukire si lwe lusooka omuyimbi amanyikiddwa nga Dr. Jose Chameleone mu mwaka gwali gwa 2011 yagenda mu maaso n'okuba nti naye aloopebwa ku poliisi. Omuvubuka amanyikiddwa nga Kalamagi bwe yagenda mu maaso n'okuba nti ayokyebwa oba yeeyokya ye agamba nti yeeyokyebwa mu compound ye era bagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo nti ne bayita poliisi. So Spice Diana yagudde ku kintu kyekimu nti saawa zino Spice ajja kwetaaga ssente okuba nti arunning omusango guno era wekibanga kituufu tuyinza okulaba downfall ya Spice Diana ng'etandikira wano because esente zibagenda okuba nti bamalira ku poliisi ze nnyingi, esente zibagenda okuba nti oboolyawo bamalira musango guno ze nnyingi. Ekirala ekinewuunyisa nti Spice Diana agamba balina security, that is kyengenda okugamba manager Roger mukwano gwange bouncer baaliwo okulaba nti batangira obuzibu buno obutaba nti tebaliwo because Spice abadde organized nnyo ebbanga eriwera nti oba osuubira nti engeri gyatambula ne ba bodyguard mu public ayinza okuba nga abeera ne security ewaka nga bamanyi engeri gye bakwasizamu amateeka. So ate kineewuunyisa okuba nti bino byonna byahappeninze ne bibeerawo bwe biti era ngenda kusabira kyaliwa nga amanyikiddwa nga Spice bibeere babimale mu mirembe because kino ekintu kinene nnyo si kyoyinza okuba nti oyagaliza munno at this moment because omwana aziba career alina ebibadde mutawanya ng'omuntu ate n'ogw'omusango guguddewo
ogugenda okutwala ssente empitirivu ddala. So byebyo ebya spice bigenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo biyapeninga. Bayimbi bangi amamiriza mu komera ku international level. Twalaba omuyimbi mu Jamaica amanyikiddwa nga Vibes Cartel yagenda mu maaso n'okuba nti ashootinga omuntu mu compound ye gwe yatebereza okuba nti mubbi bagla nabwe kityo n'amutta, era ng'obutambi bwe baavaayo nga bulumiriza nga agenze mu maaso n'okuba nti amutta intentionally. Bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo asibwa emyaka gy'abadde 25 mpola mpola, era ng'akyali mu kkomera paka abamu bagamba nti agenda kusibwa mayisa mpaka. So n'olwekyo zezimu kwejja emisango emikyamu ennyo. Vibes Cartel omuyimbi mu Jamaica yakikola n'agenda mu kkomera. Kamiliyoni akikoze, sente zigenze mu maaso n'okuba nti zivaayo, era nga kyamuleetera n'okutya abaana n'abaddusa paka e Bulaaya mpola mpola. So kati tulaba Spice Diana agenze mu maaso n'okuba nti akigwako anti sente oba oliawo zijja genda mu maaso n'okuba nti ziyiika wano na wali. Zijja genda mu maaso n'okuba nti ziyiika wano na wali, era nga oba oliawo tujja basaba mugende mu maaso n'okuba nti oba oliawo mumusabira. Awo katuveewo tudde ewa Zaratoto. Waliwo olutalo silent battle wakati wa Zaratoto ne Natalia. Natalia yakazaala recently, yakazaala omwana ennaku z'omwezi lumu July, yatuuka ku nsi. Naye ate akitegeeza okuba nti abaana bano aba NBS tebeyagala nti Zara yagana okuba nti akulisa mukwano gw'omwana, ne bagezaako kumutuukirira n'agaana. Entabo eva ku ki? Bonna balwanira buyinza nakubeera wakabya ne asingako ku munne. So ekibuzo kiri nti Zara kirungi kyakoze okuba nti agaana okuba nti akulisa muno omwana oba nedda? Tujja bitunula mu part 2 pampitantambitimuso. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.